Kakati omwana gw'olaba oyo mu katambi, maama we Kadaama yagenda ku kyeyo kukola. Kadaama yakwata omwana n'amulekera ssenga w'omwana ono abeera muganda wa taata w'omwana ono. Wabula sooka otunuulira omwana omuto bwe guzimbye, obulago buzimbye. Ssenga awuttula omwana ono amukuba buli lunaku, buli makya na kiro, misana kiro, omwana asiiba ku miggo. Ate ekisinga okwewuunyisa nti ssenga tagunjula, atuntuza butuntuza. Omwana amukuba obulago bwonna buzimbye, omutwe gwonna guzimbye, kwegamba ssenga akuba mutwe okusinga okuba ku kabina okugunjula. Omwana embeera emuyitiriddeko n'agamba sigenda kusobola kubeera wa ssenga, ssenga ajja kumala nzise. Omwana n'adduka n'ajja mu bantu bamuyambe, alisiko bamunoonyeze gy'asobola okubeera. Abantu bakuŋŋaanye ne babuuza omwana ono kiki, n'abagamba ssenga nkuba, ssenga asusse okunkuba. Maama wange yagenda bweru n'andekera ssenga, naye ssenga ntuntuza, ssenga nkuba ku mutwe, obulago bw'omwana bwonna buzimbye. Kale kwegamba abantu be mulekera abaana, bw'oba olekera omwana wo omuntu ng'amulabirira bulungi, nga ne bw'osindika 10 oba 1,000 omwana wo anywako kayogati, omuntu oyo mwebaze. Abantu abamu be mulekera abaana yadde bababaako n'eŋŋanda, bantu babi nnyo. Okulekera omwana wo omuntu n'aba ng'asobola okumulabirira obulungi tekisangika. Kale omuntu gw'olekera omwana wo ng'amulabirira bulungi mwebaze. Mwebaze. Abantu be mulekera abaana abalungi tebasangika. Kati omwana ono akutte ekkubo n'adduka ewa ssengaawe, anoonye gy'asobola okubeera ewantu ewalala. Oba osanga anaafunirayoko ku mirembe. Mwana wa Kadaama, maama we ali ku kyeyo Saudi Arabia. So maama w'omwana ono obanga ondaba, omwana wo y'ono y'embeera gy'alimu. Y'embeera gy'alimu ssengaawe gwe wamulekera. Asiiba amukuba omutwe, amukuba obulago bwonna buzimbye, omutwe yenna guzimbye, ayina amabwa mu mutwe, ojja kkakkana ng'amusse n'okumutta. Omwana talinze byakufiirwa bulamu, ye asazeewo adduke ku ssengaawe anoonye w'asobola okufunira emirembe. Be bano abaana be musanga nga bali ku street, nga maama we yagenda bweru naye ng'omwana ali ku kkuba alya kasasiro. Naye nga gy'oli okola, oyinza n'okwesanga nga maama w'omwana ono Kadaama asindika ssente ezisomesa omwana, ezirabirira omwana, ezigulira omwana engoye, naye ng'omwana ku byonna talina kyafunako n'ekimu. Kankutuseeko omwana ono omwerabireko era omwewulirireko, naye bw'obanga gwe maama we noonya gye watereka omwana wo, oyogere n'abantu, omwana wo agenda kufa. Vidiyo yiiyo. Wamulekera sengaawe uno tukuŋŋaanyiza wano mu katale ffenna tumukolera omuto wona buzimbi. Oba olabye ku vidiyo eno ng'oyogera omwana sakwakonya ku kisenge wala naye kona ku kisenge omwana laba omutwe gwonna agukubye kubi. Omwana wo oli Dubai nti wamuleka bamusemba okwo. Uno yena amaaso tekuli, omutwe gwonna gwazimbye, omulabira agamba nti owaaye tuuse z'obuyambi omwana afa. Tetuzimbwako. Omwana sakwakonya ku kisenge wala naye kona ku kisenge omwana laba omutwe gwonna agukubye kubi. Omwana wo oli Dubai nti wamuleka bamusemba okwo. Uno yena amaaso tekuli, omutwe gwonna gwazimbye, omulabira agamba nti owaaye tuuse z'obuyambi omwana afa. Tetuzimbwako. Bananga banalaba vidiyo eno muteekeyo omwana oyo aba TikTok ab'amaanyi.
ekifaananyi kyensindisa era bagenda mu mutika bamutwale wa jjajjaawe. Omwana ono omulaba ayinza okufa amutwale mu ddwaliro. Wamulekera sengaawe uno tukuŋŋaanyiza wano mu katale ffenna tulimutoolera lwamutowona buzimbi. Bw'oba olabye ku vidiyo eno ng'oyogera omwana sakwakonya ku kisenge wala naye kona ku kisenge omwana laba omutogo nagukubye kubi. Ono omwana wo oli Dubai ojo wamuleka bamusemba okwo. Uno yena amaaso tekuli omutwe gwonna gwazimbye. Omulabira agamba nti owaaye entuuso ez'obuyambi omwana afa. Kakati nno abantu be mulekera abaana mubeesiga kubanga baba bantu ba famire. Oluusi baba basenga b'abaana bano, baba bakojja, baba basista, baba bamaama, baba bataata, ne mugenda ebweru ku kyey'okukola nga mwesigisizza abantu abaana bammwe. Ekisinga okwewuunyisa nti Kadaama bw'atuuka ku kyeyo atandika okusindika ssente zinaasobola okuyamba ku mwana we okulya, okunywa, okusoma, okwambala n'ebirala. Ne mukimanyi nti abantu bano tebatuusa bubaka eri baana bammwe. Omwana wo n'abonaabona naye nga gwe maama wo oli ku kyeyo okola nga muli olowooza nti oba ssente z'osindika zimutuukako bulungi naye nga si bwe kibeera. Kati njagala otunuulire omwana ono. Omwana ono oyinza okwesanga maama we asindika akasente e Uganda naye nga akasente nga bw'akasindika si bwe katuuka ku mwana we. Ng'omwana we mbonabona gy'abonaabonamu nga maama we ye bamugamba omwana gy'ali ali bulungi talina buzibu. Naye njagala otunuulire omwana bw'atyo bw'afaanana. Maama w'omwana ono omwana wo bwa yembeera gy'alimu bw'atyo bw'ali. Omwana wo bamukuba ku mutwe, obulago yenna buzimbye, alina amabwa mu mutwe, omwana atuuse ekiseera ne kimusukkako ng'obulumi takyasobola kubugumiikiriza nga bamufuula kalogoyi. Nga tebamugunjula bula batuntuza mutuntuze oba kasajja kato oba kakazi kato ne kadduka ewaka. Bwe kadduse ewaka abantu be katuukiddemu ne bakabuuza buzibu ki? Oyo omusajja gw'olaba gwe kakutte tekaagala mmuta ate sikaanoonye gy'akatwala. Alabika ye mubaka mu kitundu ekyo, y'omu ku bakulembeze mu kitundu ekyo. Kamukutte ne kamugamba ssebo tondeka ntwala gy'ontwala yonna ati siko nja kubeera eyo naye sigenda kudda wa senga asusse okunkuba, senga nkuba omutwe, obulago buzimbye, sirina kye mba nkoze. Kale kwegamba otunuulira omwana wo n'owulira ennaku. Kati ogenda bw'obanga gwe maama w'omwana ono amaziga nkimanyi gagenda kukuyitamu, naye ng'omwana wo ye embeera gy'alimu. Omulekera sengaawe ye embeera gy'amuyisaamu. Bw'obanga olina omuntu, kino nkibajjukiza nnyo, musiime nga abantu abalabirira abaana bammwe obulungi. Oli ku kyeyo oli mu kukola, olina omuntu gwe weesigisa omwana wo. Bw'obanga osobola okusindika omutwalo gw'ensimbi n'omugamba nti omwana wange mugulireko ekitabo n'akigula, mugulireko akagato n'akagula, mugulireyo kasukaali n'akanywa, kayogati n'akalya. Omuntu oyo musiime. Toweetaaga kumuwa bingi. Akatono k'olina osobola omugamba omanyi omwezi guno nkuwaddeyo emitwalo 10 gigyo nga ggwe omuntu olw'okulabirira omwana wange. Ng'omwana asoma bulungi. Omanyi kambabuulire okugunjulwa oba abaana bagunjulwa. Sigamba nti ogenda kera ku makya oleka omwana ew'omuntu, omwana oyo bamuyisenga mulangira. Nedda, abaana bakola ensobi zaabwe era bagunjulwa. Naye waliwo ekisukka, waliwo ekintu ekiyita ku kugunjula nga kukufuuse kutulugunya. Embeera etuuka okuddusa omwana ewaka
ng'ate alina n'ebizigiro ebiraga nti ddala mu butuufu ayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa eba erabika. Kati ono omwana abadde akooye okutuntuzibwa n'adduka ewa ssengaawe. So maama w'omwana ono obanga olaba vidiyo eno gye waleka omwana wo omanyiiyo. Gye waleka omwana wo omanyiiyo era mwogereziganya. Noonya ku mwana wo olabe nga oteekinga action nga tonnaba kufiirwa mwana wo oba asobola n'okukubulako n'oba n'otaddamu na kumulaba n'afuna abantu abamutwala. So embeera y'obwetyo bweri. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu CO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako tusobola okuba tutambulira ddala wamu nawe yatwegattako edda omulimu gw'okola gwa mannyo nnyini ddala. Genda maaso n'okuba nti okoona mu kapesa ka subscribe bw'omaliriza koona mu kade akadde ako kajje mu all kajje mu personalize okateeke mu all nti bwe nteekayo vidiyo gw'osooka okugifuna. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire mbeere bulungi. Temwerabira okukozesa CO Michael Airport Pickup okuba nti ate tukutambuza okukujja ku kisaawe okutwala yonna gy'oyagala okuba nti ate otuuka. Mubeere bulungi. Omukama Katonda abankuumire. Mweraba. Stay blessed.